Baganda wange mwenna twalamusizaako nnyo. This is Spike News Uganda. Mujja tusonyiwa tubadde tuludde nga tusiiseemu kakayala ensonga ebadde ebit technical naye kasatu akomyewo. Kakati kagamba kano kalinga kalowoozo tetwagala kumala nnyo obudde. Kenya bali mu kulonda, ndowooza era kyekiri ku mimwa gy'abantu. Tulinayo omuzeeyi Raila Omoro owa Orange Democratic Movement, ne tubeerayo ne William Ruto alabika ng'omwagalo w'abangi, era waliyo n'abalala, naye embiranye ensinga eri wakati w'abano ababiri be tusoose okwogerako waggulu awo. Era omukulu omu President Uhuru Kenyatta abadde omukulembeze wa Kenya. Kumanyiyo Kenya eriko enjawulo, yadde nabo balina ebizibu byabwe, eriko enjawulo ne Uganda. Ffe twajjirwa ekizibu eky'omuntu asuubira nti ye president era yalina okubeera for life, buli kaseera akooteza constitution n'agikyusa n'akola nga byayagala. Bo bali balimuko ku magezi agategeera nti omuntu atuuka nga takyalina new ideas zaleetera nsi, nga kyetagamu omuntu omulala ekitali wano waffe Kampala, nti bo ebisanja basalawo biri bibiri kyokka, tebiriiko nti ate twongezeyo constitution. Simanya ababaka kambawemu esente basobole okumpisiza kino, kansibe bensibye kanzite benzita, nze kubanga nina mutabani wange gwensuubira nti alina okunsikira ate Uganda nagigula. Ebyo tebiriiyo. Kati bo abana Kenya ekintu kyabwe bakizingazinga ne bakisiringa kiri bwe kityo, era tusuubira nti Kenya egenda kufuna omukulembeze omupya mu bbanga ery'emyaka nga boolaba nti kati fe Uganda okuva mu kinaana omuntu ali omu eyeerowooza nti ye mugezi era yalina okulembera. Yo Kenya yakafunawo abakulembeze simanyi nga bana, kubanga kwaliko bombi oli eyasooka Muzeyani Kibaki, ne kuddako awo ndowooza n'Ohuru Kenyatta, naye era before that waliwo n'omulala oli eyasooka. Bakafuna nga basatu, Katonda agenda kubeera wakuna. Kyengezaako kugamba bwenga omunauganda kino kigwa kyakuyiga ki? Kubanga ffe Bannayuganda abaana bangi abali mu makomera, bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe, bangi batwaliddwako ebyabwe lwakwagala kingi, lwakwagala nkyukakyuka. Omuntu eyajja obuzi atali na nzaala ya Uganda amazeemu Bannayuganda nga bamalira mu makomera olw'okuba nti akimanyi nti baagala enkyukakyuka, n'akola buli kimu. Akuleetinzeewo obubinja bw'abafere, akuleetinzeewo obubinja by'abaki, kwegamba otuula n'ogamba ye Mukama oba ono naye wamutonda, mbu naye waba bamuzaala ne bamuteeka mu busuuka obweru nti omwana we bamuzadde, oba kyo kintu nti bakirondeeyo ne bateekaawo. Simanyi, naye Katonda gwamanyi. Kati yo Kenya babadde bategeka okulonda, kwegamba tugezaako okugeraganya Kenya ne Uganda nga tolina woolaba kukuzimamba ng'ezaali e Kampala, tulina woolabako tiyagaasi. Ndowooza gyabadde tomanya ayinza okuba abaddeyo munda eyo, naye wano nga ku maaso tetumulabye. Kitegeeza Abannakenya batusingako ku ekyo, yadde kale nabo balina ebizibu byabwe, era ng'amaka onosanga nti buli nju ebeeramu ebizibu byayo. Ne Kenya ng'ensi naye erina obuzibu bwayo, bwetagenda gamba nti buli kimu kiri kaweweevu, naye at least kino ekirabwako. At least omuntu ne bwajja n'abakola ebibi muguma ne mugamba katulinde ebisanja ebibiri bikole ki bigwe, tujja kufuna omulala ekitaliwo wano ewaffe Kampala. Omuntu n'alowooza nti ye mugezi, naye gye mbuuza bwenga Munauganda ayayaanira enkyukakyuka, ffe tusobola tuuka tutya ku sse lya Kenya?
tusobola kola tutya naffe okubeerako nti okulonda okuba wekuli abantu babeera friend bagera ne balonda ye n'ekirala Uganda okulonda kukyatukolera kubanga okugjako ono omusajja ejja tupushinga atuzza nti ayagala tumale kwata mundu oba tumale kukola ki oba okukola ki naye kyetaaga n'okukyusa system of governance mu Uganda tekyatukolereyo bano okuvira ddala kwa bote okudda kwa mini awo bote n'akomawo babinayisa balule bani okutuuka kuno kijambi yaliko enfuga gye batusugiramu tesobola kuleeta mirembe mu ggwanga tulina okwekunganya kubanga lumu nawulirako awo abavubuka abamu bagamba afudde nange no ne Zimbabwe eyaliyo yafa naye era eyamuli kumpi awo ye pulezidenti ate embeera sinyawo naye nogundi nsi kyeno kyati era pulezidenti naye yafa naye olaba okujjako ffe ng'Abannayuganda nga tutudde ne tugamba nti no enough is enough we need change in the system of governance tetugenda kufuna kyetwagala oba kyetuluubirira kati wakati mu kwegomba bannaffe Abannakenya nti bakyusiza abakulembeze ab'ebiro ebyo ne baleetako ku new ideas nga boolaba nti Uganda twalina okubeera ne standard gauge railway Abannakenya bagizimba ffe tetunaba bano babba bubbi ssente nti ebintu bingi ebize bikolawo enkyukakyuka n'obujjanjabi bwa Kenya fine balinamu obyabwe naye at least there is a difference ono yaddira mulago n'agyeguza oba n'agigabira ab'enganda naddira education system n'agiwa mukazi we gwamanyi bulungi nti teyasoma naddira ebya communication n'agiwa muwala we gwamanyi tategeera naddira ebyamasanze n'agiwa mutabani we atategeerako ddala laba Uganda tulina amasanyalaze naye buli wamu amasanze kizibu naddira ebyamazzi nakugamba buli kimu akivuga nga bwolaba era ng'omuntu akola ekitali kiki anti Muganda agamba tekwata oweeyo nga yasikira bisiki nga bwolaba katono olw'okuba ntabirinaako kakwate tamanyi naki ayonoona avuluga akola nga bwolaba kale no munnange Munnayuganda tulina okwekunganya mu byenjogedde londamu Anti-Spike News Uganda subscribe share and like mu byetuwogeddeko wano tukoze tutya ojja kudda wansi awo mu comment box obeeko kyoyogera kyetulina okukola ne system of governance gyetwetaaga kyekyo Spike News Uganda nga bulijjo twagala nnyo mubeere bulungi Mukama abatukuumire baganda bange